tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yekka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yekka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yekka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yekka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Sawa ya bunkenke eno nsitaano katubagiro kennyini ngazina n'ow'enkofu okwekkaanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obugigi bw'abano abasaalimbidde mu mbuga ya Ssedduge. Ssedduge w'omwaka guno ddala Ssedduge ngambye ddala Ssedduge. Ssedduge 2022 nka amanya Monge Julius Neddirangabi Kabiro Jirengesa ngamba kulenga nakuwadde nenga ndi munnabuddu mpera lubuuka ndira ku kyapa ky'ettaka. Bwatyo Muwonge ng'awera nti lubuuka nvira ku kyapa ky'ettaka lubuuka kyava agamba nti amanya gange nze Kavuka Robert. Kabuuka Yes, Kavuka Robert. Nga nakomawo mbaddeko Dubai. Ngenda kweza mwezi nga ndi mu Uganda. Naye nga ndi awo Kawala Kasubi wenviridde okujja. obadde obeera Dubai side ki? Dubai n'ebitundu. Dubai as a state, it is Dubai. N'ekitundu ki? Dubai state kali webadde embeera Banias omanyiwo Banias. Banias. It is a state Dubai, not UAE. Yes. Banias manyiwo. Muwonge Julius, tutambule bwe tuti. Mu Uganda ani muduumizi w'ebitongole by'ekuumaddembe byonna ow'oku ntikko? Muhoozi. Temumukoomya. Kikuyinza obuzito. Mu mawanga gonna omuduumizi w'ebitongole ebikuumaddembe ow'oku ntikko y'abeera omukulembeze w'eggwanga eryo. Era ku lwaleero ye honorable ye President Yoweri kikye munootize
badde muwadde n'obuduumizi ye President Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni. Linnya Kalyemenya Douglas beralise ku katale naye ennaku zino mpangalira Kabale district mu South Eastern Uganda ekyandeese kuno kukima kyapa. Weewaawo ekyamulese ku kima kyapa katugende ewa Paulo Bagambe omuzinda Lubanga weebale nnyo ate ogusembeze wooli tusobole okuwulira obulungi. Amannya nze Bagambe Paul mbeera Kampala muno ndi musajja eyeddira ente. Nze olunaku lwali lukuvuganya mu Ssedduge omundu gwange ogusoose naye byonna nga neesize Mukama ajja kumpanguza ekyapa nkitwale neyanziza. Douglas. Wanjisebo. Douglas. Yewaawo sebo. Omuntu omulamu ate nga mukulu abeera n'amannyo ameka? Amannyo gaba 32. Amannyo 32. Busatu obwa Ssedduge buweebwe Bagambe. Olengedde muzadde we kyakoze. Kalyemenya. Sebo. Ono ye Katikkiro ali mu byafaayo bya Bwakabaka bwa Buganda. Yes sebo. Akyasinze banne bonna okukuuma ddamula. Yes sebo. Oyo Katikkiro sebo ye Mayanja Nkanji. Joash Mayanja Nkanji. Busatu obwa Ssedduge. Okigudde bubuufu yoga. Ani akizemu? Bagambe Paul. Bagamba aliwa. Oyina emyaka emeka? N'emyaka 23. 23. Aba. Ekyo kitegeeza sente ezikuweereddwa kwagala n'okumanya Obuganda. ekyo kyekitegeeza Ssedduge nti bw'ojja tosobola kuddayo nga wozze. Neyanza nnyo mwana wa taata. Mwana wa dadi. Erinnya lyange nze Lubowa Brian nviiridde Kyengeraawo ewa Samaasayasa Walukagga nga nzaalibwa Mpigi akaalo Buwungu. Neyanziza nnyo neyanzege. Weebale nnyo weebalire ddala aviiridde mu Busiro azaalibwa mu Mawokota. Njagendewa n'abayunga Betty naye mu sekonda nga asatu. Amanya n'abayunga Betty nviiridde Lubaga naye nga nzaalibwa Kalungu mu Buddu neyanziza okunkyaza mu Ssedduge 2022. N'abayunga enkoko nseera embuzi Embuzi ebeera nnume. Enkoko nseera embuzi ebeera nnume naye n'atabojjawo kabonero. Kikuyinza obuzito. Ebeera kimeme. Era oyanze era oyongedde okuyandayanda. Kakati embuzi ebeera nduusi. Enkoko etannaba kubiika ebeera nseera, embuzi etannaba kuzaala ebeera nduusi. Kizibu okwawula omusiraamu n'akabaani naye abafu akabaani kavaawa? Wannyinaza Nnonde. Yakusabye omulagiririra. Kikuyinza obuzito. Bw'aba nga tewali alonze akabaani kava mu masanda ga muwafu mwe bakola akabaani. Lubowa Brian waliwo ane yakwata ekyokubiri mu kulonda kuba President mu ggwanga erya Uganda okukyasembyeyo. Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okakasa ye yakwata ekyokubiri obwa Ssedduge busatu. Okigudde bubuufu yoga. N'oggaza sho. Kitiibwa Honorable Robina Nabbanja ye Prime Minister wa Uganda. Yes sir. Kozi akiikirira kitundu ki mu Parliament? Akiikirira Buliisa.
akiikirira buliisa bw'atyo ne Brian Tereza Musebo aha ow'Ekakumiro akiikirira Wanji akiikirira wa Betty Wanji bw'atyo Betty bajja kusaba oyogere ansa yo ey'omwanguka akiikirira wa kiganye kubanga alinga gwe babbira ebibuuzo byaddamu alabika si bibye ye waali wano naye amaaso gali bunaayira kakati ababadde bakulagirira nabo balabika balina ekibabulamu aleme kuweebwa kabonero wadde ekitundu kyako abaguka bubagusi alimu akamagu bw'atyo temumukombya kabonero nze mbafundiikiridde awo ennaku 30 eza Ssedduge bwe weegayaalirira gwaswala kanyongera okubaniriza mu mbuga eya Ssedduge ewatali kutwala kaddeko nangenda kubanga ngenda ewa Richard Waswa abeere nga yeeyambisa sekonda 3 okulamusa ku balabi ab'embuga ya Ssedduge ategeeze gy'aviiridde tulabe wetugenda okubanga tutandikira olunaku olwaleero. Sebo amanya mpitibwa Waswa Richard Kadumya mviiridde Lubaga nasibuka Buddu Kalungu. Bwewaawo bwekityo bwe kibanga bwe kiri katugende ewa musasizi Manuel naye atubuulire. Amanya agange bampita musasizi Emmanuel nsibuka Masajja Kibira zone A kolera mu ndebe ye waide omuliro naye nga kimpadde amaanyi okukozesa eyo chance zewe ebintu byonna ebyagenze nga mpita mu kyapa ky'ettaka mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu ekimuleese wano kwe okunona ekyapa ky'ettaka atazzeewo ebintu ebyagenze. Hajabu simwogerere. Kadumye Wagisebo olukiiko lwa Kyogamu olwatuula mu Uganda lwatuula mwaka ki? Lukumu lwenda 88. 1988 waliwo ankubiddeko wano aŋŋamba nti kakubeko kalaale kafuuke kattiro mu maaso eyo nange bwe ndaba omulonda mulonde 27 kalamba aka Ssedduge okigudde mu buufu akigudde mu buufu musasizi tutambulira awo musasizi bannabyabufuzi okukwata abantu omubabiro buli omu ayina enjogera ye kwatambulira ebiseera ebisinga mu kulonda okwakaggwa mu ggwanga lya Kenya eyawangudde obukulembeze bw'eggwanga eryo Dr. Samuel William Ruto yabadde na njogera ki? Liberty for all birina amakulu era ebigambo bivuze bulungi naye akabonero tabozzeewo. Kikuyinza obuzito kimuyinze obuzito ne munne gwali naye naga nti ntayi enjogera kwe yasinzidde oba okuwangula akalulu ya hasla oba mu Luganda bakivunula batya Lugonvu ajja kunyambako maaso awo. Oyinza omuyita omutobi oba omukakaalukanyi alwana okubeezawo obulamu bwe baasi. Musasizi onajjukirwa nnyo bwe yagamba nti bw'oyogera ofa bw'osereka ofa yamala n'ayogera era n'afa kyokka ne bwe yandisirise osanga yandifudde. Mpa amanya. Bwekityo ne kibanga kiganye nesibulira ye agamba nti mulonda kikuyinza obuzito
muli bavubuka ba mulembe ki abatamanyi bazira bammwe? Gwani atamanyi Muhammad Kirumira? Bw'oyogera ofa ne bw'osirika ofa. Yayogera n'afa. Naye ani amanyi nti bwe yandisirise teyandifudde? Kale Musasizi Emmanuel, nkusaba ozzeewo bino ebintu by'okubizaawo ng'ozzeemu ekibuuzo kino. Ogambye oli wa Mundeeba. Ani mubaka atwala ekitundu kyammwe awo? Evelyn Nakiryowa. Atula mu palamenti yawa. Temumuwa kabonero. Kikuyinza obuzito. Awa Evelyn Nakiryowa. Ya. Haji abuuza nti ye yaani? Temutunenya. Bannabyabufuzi basusse obungi. Kati abantu basigala kubeera banene mu famire zaabwe kubanga batususse obungi. Evelyn Nakiryowa kansala. Mbadde njagala kutereezaamu kyawedde. Akubuuza nti President wa Uganda yaani? Nti ye Kadodoba Emmanuel. Kadodoba. Nombuza katereza tuwulire. Mbadde manyi otegeezaamu Ndeebangammo nti kansala Evelyn Nakiryowa nenga omubaka bamuyita Aloysius Mukasa. Naye nze nakubuuza nti omubaka yaani, saakubuuza kansala yaani. Singa nabuuza kansala osanga nandibadde ndi awo. Kadumya. Wampa ssebo. Ono ye musigansimbi eyazuuzumbya bannayuganda mbu ng'aweereddwa olusa okugula buli mmwanyi erimwa mu Uganda. Wadde ng'ebiseera ebimu teyawulirwa nnyo mu bya mmwanyi. Amannya ge yaani? Kinyinza obuzito. Kimuyinze. Kikuyinza obuzito. Kimuyinza obuzito ne munne gwali naye nateetantala. Omukyalo ono oba musigansimbi ono ye Enrique Kinet. Kadumya. Wanjisebo. Ono munnakatemba mugundiivu era yavuganya yayuguumya eggwanga bwe yeesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga nga bwe yeesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga mu kulonda okwa 2021 wadde nga kampeyini teyazimalaako. Ojja kumpa erinnya lyo ye yeesimbawo mu kulonda kwa 2021 nga munnakatemba naye kampeyini n'atazimalaako. Royi Kapale. Era ddala Kapale. Kikuyinza obuzito. Oyo Kapale ddala. Kimuyinza obuzito n'atabojjawo kabonero. Mujja kuwaliriza abakamera okutujja ku mpewo naye ng'ate tukyalina olubimbi lwe tukyalina okulima. Abavunkanyi bano tulina okubataggulula mu kaseera mpawe kaaga. Royi Kapale. Nja kusaba ku mazzi. Omuwa obubonero oba? Abucewa naawe. Yakujjidde. Royi Kapale yali Charles James Senkubuge siyaasa. Wale kusomesa ssebo. Webale nyina okuyiga. Kadumya yo ekibuuzo kibadde kya Kadumya? Kadumya. Ssedduge 222 nkanyongera okwaniriza muzzukulu wa Kayiira Makumbi Vincent atenenyanirize ne muzzukulu wa Nsamba Lubega Charles abaze mu mbuga ya Ssedduge olunaku olwaliro. Ewatali kuwannanya mu sekonda nga 3 nja kutandikira wa Makumbi Vincent okuwera maaso ga Lubega Charles nga mugamba nti nazze gawanye nazze maliridde nkugamba ekintu kimu wandibadde onvira ku kyapa eky'ettaka kubanga kyange. Omugambe nti ku TV nkugobyeko wandibadde ogenda. Omugambe ne ku lubaati lwa sola sikwagalako nako wandibadde ogenda. Makumbi nzija gy'oli. Sima maaso ebisige bisamba ndege. Erinnya Makumbi Vincent muzzukulu wa Kayiira ow'enkoko mangu akasiima kwangaalira jjengera owasebwana ebisira obuzaala mbabutu ondera wakofi nze Ssedduge wa 222 twali kino ekyapa ky'ettaka era ndawula muganda wange nti abeere mwegendereza kubanga
Okay. Webale nnyo webalire ddala okunoonyereza kwokoze tunaakulabira mu kuddamu kwa bibuuzo. Njagala okuwulira Lubega Charles ng'agamba nti gwe byoyogera temuli. Nze naweze nazze mpeze era ku lwaliro nze kutwala kyapa. Lubega Charles abantu bawagira gwe ab'engabi bagamba nti ab'embogo nedda ab'engabi ffe tusinga. Amanya nze Lubega Charles ngamba Masaka Buddufu Komansimbi akaala Matendo kyakalinzi. Nange ngamba munnange nti oba ogoba musajja munno oleka mwezi naakoze mpulidde. Makombi Vincent osemberera omuzindaalo eddoboozi likuwulirwe. Wendi wampaseewo. Oli wa ddiini ki? Ndi Mukatoliki. Kino okimanyi. Semberera ku muzindaalo mpulire ngoga nti ndi Mukatoliki. Ndi Mukatoliki. Nange ndi Mukatoliki. Bwe tuba nga tuli ba ddiini emu Christmas y'omwaka guno eriwo olunaku ki? Eriwo olunaku lwa Sunday obwa Ssedduge busatu. Okigudde lubuufu yoga. Lubega Charles wanjisebo tuli mu mwaka 2022 weewaawo era bangi gubayisizaamu eggaali bagwevuma bagamba gugweko tulabe 2023 bw'anaatambula. Omwaka 2023 gunaatandika lunaku ki? Mwaka 2023 gujja kutandika lwa Sunday. Gujja kutandika lwa Sunday obwa Ssedduge busatu. Okigudde lubuufu neyanzeege. Tugenzewa Lubega Charles. Tugenzewa Lubega Charles. Charles Lubega. Wanji taata. Era mwattu Walumbe muzibu. Ne mu b'enzikiriza y'Ekiyisiraamu ayina abakulembeze mu Busiraamu be yatwala. Kyenkana mu kaseera ke kamu mpa babiri busatu obwa Ssedduge mbukuwe. Sheikh Mzata omu ne Sheikh Mubajji nedda nterezaamu. Tereza yayana tereza amubaludde. Sheikh Mzata omu ne Sheikh wa Old Kampala. Oyogera Mukama wa Old Kampala ono ne anti Old Kampala waliyo Mubajji ngamba w'ekibuli. Sheikh Mzata ne Old Kampala w'ekibuli ng'akati neseka tukkirize nti kiganye baafiira kyenkana mukadde ke kamu ne Mutebi ne Makumbi n'atagamba nti amulonda naye naga nti buyite baali bakulembeze mu Busiraamu. Kati ate gwe omala nakuloota n'olyoka omulonda oli kasita atamatama gwoba weetegesedde omutuube gwa kabonero gukuba ku ki? Tweyanziza. Ne Dr. Anas Kalisa. Kati akabonero akakuwa bakaleke. Mwe tweyanzeege ndowooza omutendera ogwo nange ngufundikidde bwe ntyo ewaani. Walumbe mwattu mubbi mu biseera mpawo byaga era ng'ate byakayita abakulembeze b'enzikiriza eziwerako bagenze ewa Ssenkaaba. Mpaayo babiri nkuwe owa Ssedduge busatu. Waliwo Wamala ow'Abakatoliki oyo omu. Waliwo ow'Abasodokisi Jona Lwanga. Ne wabaawo Jona Lwanga ow'Abasodokisi. Abo babiri be nagambye era bompadde. Lubega Charles n'afuuka kyesirikidde ng'omuzigo mu ttimpa naye nandi musuubidde awo okuyaayaana naga nti mulonda sebo. Sinze nkutemera ekkubo kubanga wasirise ng'obubonero tobwagala oba nga tomanyi oba nga otya okukecurako kireke. Kakati
Lwanga akyali mulamu. yona ow'abasodox Anti ng'ongambye Lwanga w'Abakatuliki waali mulamu. nagambye Wamala w'Abakatuliki. Anti Wamala yafa. Omusse. Nakkiriza. Kikuyinza obuzito. Wamala kadino amusse. Nampano w'Abasodox Jona Lwanga awabadde mutuufu. Mu kifo ky'okumpa Sepirian Kizito Lwanga ampadde ani? Mwattu ne bwe yandiŋŋambye nti bonna be balwanga. Abadde obubonero ndowooza ayinza obufuna kubanga era bonna bakulembeza ate bonna baagenda. Naye n'atetenkanya by'atetenkanyiza ne bimutusuula mu nvuba. Ewaani? Walumbe Mwattu mubbi mu biseera mpawo byaga era ng'ate byakayita abakulembeze b'enzikiriza eziwerako bagenze ewa Ssenkaaba. Mpaayo babiri nkuwe owa Ssedduge busatu. Waliwo Wamala ow'Abakatuliki. Wamala ow'Abakatuliki oyo omu. Waliwo ow'Abasodox Jona Lwanga. Ne wabaawo Jona Lwanga ow'Abasodox. Abo babiri be nagambye era bompadde. Lubega Charles n'afuuka kyesirikidde ng'omuzigo mu ttimpa naye nandi musuubidde awo okuyaayaana n'aga nti mulonda. Mulonda ssebo. Sinze nkutemera ekkubo kubanga wasirise ng'obubonero tobwagala oba nga tomanyi oba ng'otya okukeculako kireke. Kakati Lwanga akyali mulamu. Yona ow'Abasodox. Anti ng'ongambye Lwanga w'Abakatuliki waali mulamu. Nagambye Wamala w'Abakatuliki. Anti Wamala yafa. Omusse. Nakkiriza. Kikuyinza obuzito. Wamala kadino amusse. Nampano w'Abasodox Jona Lwanga awabadde mutuufu. Mu kifo ky'okumpa Sepirian Kizito Lwanga ampadde ani? Mwattu ne bwe yandiŋŋambye nti bonna be balwanga. Abadde obubonero ndowooza ayinza obufuna kubanga era bonna bakulembeza ate bonna baagenda. Naye n'atetenkanya by'atetenkanyiza ne bimutusuula mu nvuba. Lubega Charles. Tutambulye mu buufu obwo. Buliwa? Buno. Bw'ogenda okuŋŋamba. Uganda, Kampala. Kyekyokulabirako. Kaakati kankuwe. Ye taata kwendi. Mozambique. Lusaka. Ate Zambia. Kikuyinza obuzito. Mozambique, Maputo. Mbadde ngenda nakuwa Zambia ompe Lusaka nga bw'ogambye. Bwe buto obubonero ne bugaana. Oba yalingizza eriiso. Yalingizza n'alaba bifu. Neriwaba. Obuufu mbolekezza eri Vincent Makumbi. Oba mwaka ki zino ennaku 2 mu mwezi gwa 12 zibeera nkulu. Ze ziriwo ezo. Linawo olunaku nga lumu Desemba. Lwa lunaku lw'abalwadde bwa Mukenenya. Desemba ye Christmas Day. Wakasanke. Bajja bo kusalako. Twakyogedde lunye nti ku mutendera guno temuba kulonda. Wadde Vincent Makumbi avuyizza tabozzeewo kabonero kozi twagambye nti kano kamusazaako. Kikuyinza obuzito. Tulina gwe twakasazeeko. Waliwo eyagudde ne tumusalako ku mutendera ogusookera ddala. Kale agudde avuyizza. Avuyizza mu ngeri ennuma. Kubanga olunaku nga lumu olwa Desemba si lunaku lukulu. Si lunaku lukulu. Ennaku enkulu ez'omu Desemba ezimanyiddwa oba mwaka ki Christmas ne Boxing Day. Ndowooza
aviire mu buvi awo. Temumusalako naye temumuwa. Ne tugende ewa Lubega Charles. Omukyalo ono munnabyabufuzi yali ku luyi oluvuganya gavumenti. Yayatiikira nnyo mu kulwanyisa okulaba ng'amalawo bonna abasanyawo obutonde bw'ensi. Okukakkananga olutalo okusinga yalussa ku kibira eky'amabira. Naye ono kyaddaki yasala n'ayingira mu gavumenti. Era abambaga nti yatandika okwogeza ebirimi. Yani ono? Ye maama Mabira. Beatrice anywa. Beatrice Atim anywa. Bakulonda. Oyo ye maama Mabira. Ya. Cecilia Ogwa. Cecilia Ogwa. Cecilia Agwa. Agwa. Kakati ani alonze? Makumbi Vincent. Makumbi Vincent. Ya. Aka Ssedduge Kagende. 222 Kagende. Kakati Kasirye Lubega Charles. Lubega. Obwa Ssedduge busatu. Neyanzege taata. Kanzikatirize ku nsonga ya Makumbi. Kati tubadde n'ekisa kinene nnyo ekyebakiriza asumagira oba atunula. Okulonda oteekwa kubanga weekakasa. Ya. N'oli kyayogedde nti kiki kifu. Weekituufu okikola ki? Okimanyi. Naye otumalira obudde olonda amagye agenzire. Kakati akabonero kakole ki? Kagende. Kibeere ekyokuyiga eri abajja okukola ki? Okulonda. Ate olonda otya ekifu ng'ate oli awadde ekituufu. Ekisa kibadde kituyitiridde akabonero nti oli awadde kifu. Naye yawadde kituufu. Beatrice Atimu anywa n'ogamba nti maama Mabira Cecilia Ogwa. Kubanga Cecilia Ogwa tabangako maama Mabira. Kale katugende wano. Kagenze akabonero. Kagenze. Makumbi. Okuziikibwa kwa Jakana Nadduli kwabulako katono ate kutwaliremu omuntu omulala. Gwe baalirika emiggo egyajula okumwosa omuliro. Gwe baalirika emiggo ono erinnya eritali paatiike ettuufu erire yaani. Ekatuntu. Majambere nenga erinnya ettuufu bamuyita Katuntu. Bamuwe owa Ssedduge busatu. Ngeze ewa Lubega Charles. Wanjise. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Yise. Amakaaga amatongole ayina mangi. Yise. Naye waliwo agamanyiddwa. Yise. Nga ge gannamba emu. Yise. Gali mu district ki? Gali mu district ya Kiruhura. Omukulembeze w'eggwanga musooke mumma obubonero. Kikuyinza obuzito. Nsaba kunzira mukatono okutereeza mukatono. Ayina amaka mangi. Presidential Lodge mu buli kitundu zibeerayo. Naye amaka ng'omukulembeze w'eggwanga amatongole. Ag'obuntu obwo president. President wa Uganda yenna abeera azze mu buyinza. Mbadde nkuddiramu buddizi kunogaanya nsonga naye nga ne bw'onoddamu obubonero bwagenze dda. State House ge maka amatongole ag'omukulembeze w'eggwanga. Kakati State House awo obubonero we buyitidde.
tusangibwa ku lw'e Masaka bw'otuuka e Matanga ku musingi gw'Obwakabaka kwe baatuzimba okutya Mukama tumanyi nti kye kisinga we are the ambassadors teri yatusinga omufalisa ebikozesebwa omwana wo ku ssomero gy'abisanga amazzi n'amasannyalaze waneewaffe byo nga twabigonza ebisale by'essomero bijja mu nsawo yo gwe leeta omwana wo oddeko sirike bejje kimbejja n'akirangira bwe tutyo bwe tuyisa omwana wo tulabirira omwana wo tajulirira waka buyonjo n'empisa okusoma first class ssomero lya primary boarding yokka Hillview Primary we are the ambassadors. Oh yes. We are the ambassadors. Kubanga mbaniriza mama wange Nabukera Reste ate ne mugana nge Ivan Kiguli kantandikire wo mukyala buli omu alina sekonda oba butikitiki 30 okubanga weyanjula mu mbuga ya Ssedduge ogamba kuli kumuliraana omugambe nti nkwegayiridde Kiguli wandibadde ova ku kyapa kyange njagala kuva mu bupangisa va ku kyapa Nabukera sekonda 3 gy'oli. Neyanziza nnyo mwami Lugonvu erinnya nze Nabukera Reste nviiridde Kasubi naye nsibuka Masaka mu Buddu Kiguli nviira ku kyapa ng'amaze okulangirira Kiguli nti nviira ku kyapa ne Kiguli Ivan ne tuwulira ebigambo bye. Abandaba mwenna mbebaza okubanga muli eyo abali kono n'abali ebunaayira nkwebaza mwami Lugonvu okuddamu nate okutegeka zino empaka tegabadde obaolyawo maanyigo abadde Katonda bwe wawonanga okufuna omukisa okoma omukisa omulundi ogwokubiri Nabukera mwannyinaze ensonga zino zozzeemu nzibuzibu naye ojja kuwulira amanda we gaakira ku kambirekera awo tugende mu lukontana mwebale nnyo mwebalira ddala Mukama abawo obulamu obulungi nga mutulaba. Okay. Rest. Yes sir. Ono yekaliisoliiso wa government Inspector General of Government mukyala Betkano obwa Ssedduge jangu tulabe ogenda gendo bagambe nti bangambye bampe scholarship basale ku bukadde ku mitwalo 65 kangule ebitabo bya mitwalo 4 naye tova ku mulamwa gw'ekyapa tova ku mulamwa gw'ekyapa tosavuwala kale obwa Ssedduge mbu muwadde ne tutambulira awo tugenze wa Kiguli. Yesebu Kiguli wanjisebu omulongo Katolu Bwama ye yali alondeddwako ku bubaka bwe yali alondebwa ku bubaka mu kulonda okwa 2016 yajjira ku njogera ki slogan yajjira ku slogan egamba mumpendyeko obwa Ssedduge kikuyinza obuzito ne bubanga buganye enjogera yali ya solida. Nabukera ono prime minister wa Bungereza yalondebwa naye mwattu teyabugumya na mbooge n'alekulira gamba nti Rishi Sunak gwe yaddira mu bigere yani yali omukyala wakasanke oli yagamba nti kyeno ndera taba mubbi ligenze kitegeeza nti Reste Nabukera akabonero tafunyeewo wabula munne Ivan aga nti amulonda mulonde omukyalo oyo bali bamuyita Elizabeth Truss. Liz Truss. Kakati Zabeti nalyo lirye omukyalo oyo yali ayitibwa Liz Truss. Liz kubanga Liz lisalibwako ku linnya eriwanvu erya Elizabeth. Kalamba kagende ewa Ivan eyanziza sebo Nabukera
ŋŋenda kwokya ebibuuzo 3 n'ekiguli 3 naye bwe nva ewo nga ŋŋenda ewa kiguli bwe nkomawo kewo bwe ŋŋenda ewa kiguli kantandikire ewo ekikopo ky'omupiira ekiringa ekiri mu ggwanga erya kata ku lwaleero eky'omulundi oguwedde kyali mu ggwanga ki twogera ku World Cup kyali Russia obwa Ssedduge 3 okigudde mu buufu yoga ne tugenda ewa kiguli ono ye mukulembeze w'ekibiina ekifuga omupiira mu nsi yonna ekya FIFA Gianni Infantino obwa Ssedduge 3 okigudde mu buufu yoga Ssedduge 222 nka njagala kubanga nyaniriza Mugisha Patrick anekanekanye essaawa ya gold Matovu Ibrahim anekanekanye essaawa ya gold kakati twagala okulaba kiki ekibawula tuddeyo ewaani Mugisha Patrick hello akabizi akato bakayita batya Haji mulonda kibadde kyani Mugisha Patrick tafunye bubonero Matovu Ibrahim amulonda mulonde akuba kayita katanga bakayita katanga akatanga kakati ate mumujeeko akabonero ku buli bwe yafunye edda kikuyinza obuzito bakayita akakunsu akutte ku mwana nti bannange ebintu nga bintambulira ku bikukujju Matovu emmotoka eziwandiisibwa mu gavumenti ya Uganda emmotoka bw'ebeera ya muntu wa bulijjo ebeera n'ennamba oba ennokota abaffe ziba mmeka ebeera n'ennamba oba ennukuta ziba mukaaga kubanga ennukuta ziba 3 kakati kakisooke kigaane nga bw'otetenkanya mumumma obubonero kakati tetenkanya ziba mukaaga anti eba n'ennukuta 3 n'ennamba 3 anti nange naggambye ziba n'ennokota oba ennamba ekyokulabirako UBB ezo nnukuta 3 234 ezo ennamba 3 je badde ngenda mulonda naye ozimanzi ziba 7 Mugisha mu kulonda Lord Mayor w'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala okwakaggwa okwa 2021 ani yavuganyiza ku tiketi y'ekibiina kya NRM ku bwa Lord Mayor kikuyinza obuzito kyokka ne wataba amulonda Daniel Kazibwe Ragadi kibiina kyabakola ki ne tugende ewa Matovu ngenze ewa Mugisha Patrick n'abakyala wa Bungereza kati omugenzi Queen Elizabeth II yasooka okujja mu Uganda mu mwaka ki 1954 busatu obwa Ssedduge okigudde mu buufu yoga Matovu tugende naawe mpaayo abanene ababadde ku luuyi oluvuganya gavumenti eya Museveni president ojja kumpa 3 ne basala eddiiro ne bamwegattako ne batandika okumusuusuuta ne bagamba yasinga era naye n'atabatenguwa n'abagunnumulako n'agafo agateemonkoolirwako mpa 3 bokka waliwo Nobert Mao oyo
ne wabeerawo Mbabazi, Mama Mbabazi. Oyo mujemu. Fred ne kibanga kiganya ye yandiba kuwadde n'amanya nti awunzise n'obumumma n'akadde kavuze dda n'akadde ne kavuze kikuyinza obuzito kamweganye dda. Oŋŋambye Nobert Mao, obadde osobola okumpa Oweekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi, Betty Olive Namisango Kamya, obadde osobola okumpa Beatrice Atimwanywa, obadde osobola okumpa bangi bw'obadde osobola okumpa, naye ne kiba nga kiganye. Ne tugenda ewaani. Ono ye Supreme Mufti ku kiwayi ky'ekibuli eyasookera ddala okulya obwa Supreme Mufti. Sheikh Shaban Mubajje. Supreme Mufti. Supreme Mufti Muhammad Galabzi. Kayongo Sheikh omujjukira bulungi. Mugenzi. Kati mugenzi yatuva dda ku maaso. Ne kiba nga kiganye. Kikuyinza obuzito. Mbuzaayo ndowooza kimu kimu. Mugisha. Patrick Mugisha. Ekigambo abbye kiyina ennyukuta ze sisajjukira. Zimpe. Ziri nnyukuta nnya. Anti zimpe. A, B, Y, E. Mulonde. Abbye kirina ennyukuta 5. Ze ziriwa? Kirina ennyukuta A, B eza Nabansasaana, ya ne E. Kamu aka Ssedduge. Okigudde mu buufu. Yoga. Tutambulira awo. Ibrahim. Anyisewo. Ekigambo abaana kirina ennyukuta eziwerako sizimanyi. Sokoolamu ennyukuta emu onkolera ekigambo ekirala era okimpe. Abbye. Ekigambo abaana kirina ennyukuta 6. Nsokoddemu emu A. Abbye. Kikuyinza obuzito. Bala abatulaba era abatuwuliriza mu tusonyiwe naye kibadde tekyebereka. Oli ku Ssedduge 222. Engeri ekigambo abaana gy'osokoolamu ennukuta ate n'ofuna abbye. Ekibuzo oŋŋambye nsokolemu ennyukuta nkole ekigambo. Ya evuddewa. Evuddewa. Abbye kyabadde kibuuzo kyono wakironze era akabonero ne kakuweebwa. Ekyo ne tukiggala. Kakati ekikyo ne kijja nti ekigambo abaana kirina ennyukuta ze sijjukira. Ekigambo ekyo abaana sokoolamu ennukuta otuweemu ekigambo ekirala. Ompeemu ekigambo ekivaamu ng'osokoddemu ennukuta. Ennyukuta emu. Mubaddemu abana, mubaddemu ana. Nze mbadde mmanyi. Nziggyemu ennyukuta emu nkole ekigambo ekirala. Anti kakati abbye kiriwa ate abbye kivudde. Nedda kiriwo ekiti nze nkitegedde bwe kiti. Kale kiganye. Ogambye nsokolemu ennyukuta emu. N'ogisokoolamu. Nkole ekigambo ekirala mu eyo ennyukuta gye nsokoddemu. Oyo ekyo kye bayita Ssedduge 222. Akabonero obubonero mundowooza mulabye obufiiridde awo. Ssedduge twagamba nti taliiko sirabaasi. Twagamba nti toyina wooyina genda weezinge mu bitabo osule mu bitabo. Tutambulira mu mbeera yaffe.
eya bulijjo. Bw'atyo Ibrahim Matovu obubonero ne bumulemera wampi awalema ekkere okubuuka. Ssedduge 222 nka nyongera okubaaniriza abaganda bange abamaze okuba nga batwegattako mu mbuga ya Ssedduge ewatali kuwanaanya. Ngenda ku buli omu muwaayo sekonda 3 okubuuza ku bawagizi be n'okutegeeza munne nti singa onjagaza obulamu n'eddembe wandibadde onviira ku kyapa. Kantandikire ku luuyi olwa Hajabu simwogerere ate tusembyeyo ne muganda wange. Neyanza nnyo omukisa guno gwe mumpadde. Nkakasa muganda wange nti ngenda muwangula era nviire ku kyapa. Mwebale kutulaba. Amanya Mukasa Martin. Kale Mukasa Martin nga bwagamba Sempijja Patrick. Sempijja Patrick nebaza mwenna abatulaba yonna gye muli. Nkakasa muganda wange Mukasa nti alabika yayise mu kkubo lya musanvu. Ewaffe ye Busubi ky'Amaganda tulinayo Naalongo yakazaala abalongo emirundi emeka? 3. Naye abalongo abaasembayo Nakato ne babiri yabazaala mu nnaku za njawulo, emyezi gya njawulo n'emyaka gya njawulo, naye ng'omu bamuyita Nakato omulala nga ye babirye. Sebo babirye baamuzaala nga 31 Desemba ng'omwaka guggwaka okusaawa 5:59 ate Nakato ne bamuzaala nga tuyingidde mu mwaka oguddako nga 1. Obwa Ssedduge 3. Okigudde mu buufu yoga. Samatini. Sebo. Kino bw'okiddamu obwa Ssedduge 3. Kyokka bwe kigaana ogenda okutandika nga tukusazeeko era obwa Ssedduge 3. Bwe guli? Sebo mpulira. Mukasa. Sebo. President wa Uganda kye yasookera ddala bukyanga efuna bwetwaze. Apollo Milton Obote. Teekayo negative. Kikuyinza obuzito. Ku mutendera guno tewali kulonda. President wa Uganda yasookera ddala Sir Edward Luwangula Frederick Mutesa owokubiri. Martin Mukasa. Martin mu byafaayo bya Uganda naye mukyala yasookera ddala okuvuganya ku ntebe enkulu ey'eggwanga ku bwa president. Miria Kalule Obote obwa Ssedduge 3. Okigudde mu buufu yoga. Sempijja. Singa oba oliawo ensonga zino tezaalimu bya bufuzi bingi na bukyayi. Dr. Apollo Milton Obote y'omu ku bandiziikiddwa ku kifo ky'ekkololaawo ku kisaawe ng'omu ku bazira olw'emirimu gye yakola, naye tekyatuukirira. Baamuziika ludda wa? Baamuziika mu disitulikiti y'Erira. Temumukombya. Kikuyinza obuzito. Ate era ne wataba ayaayaana. Baamuziika Akokolo mu disitulikiti ya Apache. Tugende. Mukasa. Sebo. Olugalo oluddirira Nasswi luyitibwa lutya? Agambye talumanyi ng'ate alulina. N'oli agambye tajja mulonda. Lugonvu kwe kunkubako nanga nti kakubeko kalaale kanaafuuka akattiro maaso eyo. Sempijja. Wangi Sebo. Olugalo oluddirira kyala kisajja luweebwa linnya ki? Ssedduge bw'atyo bw'awooma. Kikuyinza obuzito. Ssedduge bw'atyo bw'awooma. Twagambye nti tolina woolina kusoma bintu bino
ebisinga oli nabyo oba bikuli kumpi awo. Olwo baluyita nva mu mba. Katulwogere. Ddamu kino oyongere okubukala mu mbuga ya Ssedduge. Taata Victor yalina abaana 5 naye alina entuuma gye yabatuumanga amannya nga yakweyagaliza. Abamu ne batuuka n'okulowooza nti oba amannya alina matono anti nga bangi bagafaanaganya. Omwana gwo omu ku bo bamuyitanga Janet, owookubiri nga bamuyita Janet, owookusatu n'amutuuma Janet, omulala n'amutuuma Junet, owookutaano yali ani? Agiseti. Agisenti kiki? Sawa kunziriramu. Nziremu. Kale. Taata Victor yalina abaana 5 naye ng'entuuma gy'atuuma amannya ge yakweyagaliza. N'abamu ne bamugirega nti oyo ye ndaba yeeri awo amannya ageetooloolezaawo. Omu yamutuuma Janet, omwana omulala nga bamuyita Janet, omulala owookusatu nga bamuyita Janet, omulala nga bamuyita Junet. Kaakati owookutaano bamuyitanga batya? Jiveti. Jiveti. Ssedduge 222. Temumukombya akabonero. Kikuyinza obuzito. Owookutaano ye yali Victor. Waliwo abuuza nti ye taata Victor yalina abaana 5 abanamba kuwadde. Ate owookutaano obadde omuwadde Joneti? Nedda. Njagala okwaniriza Zagambe Amil ne Kalungi Faiso bonna ekiyinza okubaawula Ekibuli ne Kampala mukadde naye ng'asinzibwa y'omu. Nja kutandikira ewa Zagambe mu butikitiki ya 30 obuuze ku bawagizi babagamba nti oyo Amiru kyakwatamu ogamba bugambi nti atuuka ddi kubanga alina okireeta. Zagambe. Allahi wa barakatu. Amannya Zagabe Amir. Zagabe Amir Lubowa, ndi musajja muzirango, mwana wa taata ndi musajja muzirango, mukulu wa Muteesa Asire Bukesa mu Butambala. Weewaawo. Ndi wa mukisa ng'era ali Bwengo ng'abengo bwe tukyogera. Nzaani ayise mu bantu abangi n'embeera nga ndi wano ku Ssedduge. Ndi musanyufu nnyo abatulaba abali kuno n'ebunaayira, mwebale kubeera nga mulaba Ssedduge. Neebaza nnyo abavujjirizi bonna abayimirizaawo Ssedduge, era ntegeeza mukoddomi wange Owenge lekera omwami ekyapa ave ku ttaka. Katuwulire omuko Kalungi Faizo ate ebigambo bye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Kalungi Faizo nga ndi muzzukulu wa Kasujja mu Busujja Ebusiro siga lya bakazi Lwendo era mu Busiro. Ndi musanyufu okubeera wano ku Ssedduge era kubiriza abawagizi bange nti obuwagizi muwongere kujja kukituukako. Okay, weebale nnyo, weebalire ddala. Zagabe. Wanji mwana wa taata. Wawulira ku kizimbe kye bayitanga Banjing Building mu ggwanga erya China ekyakwata omuliro? Yesebo. Wakiwulira? Nakiwulirako. Omusajja omu ku baali ku mulimu ogw'okutaasa abantu ekyamugobya butaba mupalapalanya. Buuza atya. Ekizimbe kya myaliro 76, omwaliro ogw'e15 n'ogw'e16 gye gyasooka okukwata omuliro. Ogw'e15 nga kuliko ddwaliro ly'abaana, ogw'e16 nga kuliko basawo. Nga singa oleka abaana basiiriire
abasawo tebalina bwe bagenda kujjanjaba nga bw'oleka abasawo basiiriire tewali bagenda kujjanjaba baana ambulensi nejja baasooka ne bamubuuza nti mukama waffe tusooke kuzikizaawa n'abagamba muzikize abaana abasawo ne basiiriira n'abaana baafa nga tebalina babajjanjaba gwa ambulensi ebakujja wandisoose kuzikiza mwaliiro ki gw'abaana gw'abasawo Sebo omwana wa taata ambulance tezikiza muliro yali ekimye balwadde obwa Ssedduge busatu nemba ngamba nnyose okikutte bubuufu yoga Zagabe Yesebo Amiri oli bwakugamba nti twala entanyoomwa eyo ewa muganda we kiki ky'oba otwala endeku Sebo oba otwala ndeku ne Kalungi naga nti yeeteekera entanyoomwa ke kawale ak'omusajja mu Luganda ke bayita mu Luzungu ke bayita underwear yentanyoomwa bw'atyo Lubowa n'aba nga tabozeewo kabonero omuntu ayina amagulu ge bagamba nti ga nkobogo gaba gaakula gatya amagulu ag'enkobogo gaba geweetera wano nga mu maviivi nga gadda munda ng'era bw'aba atambula gaba gakona gaba geewetera mu maviivi nga gegenda geekoona nkobogo mbaliga busatu obwa Ssedduge okikutte bubuufu yoga Kalungi Yesebo okuva w'oli awo okujja ewange Yesebo waliwo olutindo nalussaako omusajja alukuuma ewange eno ng'oyagalayo obwa Ssedduge 222 tomala gasaalimba olutindo okuva w'oli okujja ewange olutambulira eddakiika 30 kyokka omusajja alukuuma yeebaka eddakiika 15 yeebaka ku ssaawa 2 n'azookuka 2:15 obwa Ssedduge obweresa oba opalapalanya n'obunona takkiriza asala okuva w'oli okujja ewange ng'oyagalayo obwa Ssedduge 222 waliwo olutindo olutambulira eddakiika 30 naye nassaako omusajja alukuuma takkiriza asala era waakulabira gambirawo nti dajova yeebakira eddakiika 15 olutambulira eddakiika 3 yeebaka okuva ku ssaawa 2 n'eddakiika 10 yeebaka okuva ku ssaawa 2 n'azuuka ku ssaawa 2 n'eddakiika 15 ekitegeeza nti ne bw'oba ne sipiidi otya oba otuuka waalutudde wakati n'azuukuka obwa Ssedduge obuleka oba opalapalanya n'obunona palapalanya ogambye yeebaka ku ssaawa 2 n'azuuka ku ssaawa 2 n'eddakiika 15 ddala olutindo ndusalira eddakiika 30 kiganye oli waddembe okukkiriza nti kiganye omusajja ali mu lutindo wakati takkiriza asala era waakulabira ng'ojagamba nti kyusa odde jova kikuyinza obuzito ky'olina okukola kiri kimu gera ku ssaawa 2 zennyini olutambule olujja kyennyumanyuma waazuukukira alowooza nti ova eno dde eno
kumba ova eno odde eno. Bw'azuuka nga kati kyusa odde gy'okola ki? Tomukaayanya, mugambe ensonyiwa mukama wange kankyuse. Obwa Ssedduge topalapalanyiza. Kalungi. Okuva w'oli awo okujja ewange waliwo olutindo nalussaako omusajja alukuuma. Ewange eno ng'oyagalayo obwa Ssedduge 222 tomala gasaalimba. Olutindo okuva w'oli okujja ewange olutambulira eddakiika 30. Kyokka omusajja alukuuma yeebaka eddakiika 15. Yeebaka ku ssaawa 2 n'azookuka 2:15. Obwa Ssedduge obweresa oba opalapalanya n'obunona. Takkiriza asala. Okuva w'oli okujja ewange ng'oyagalayo obwa Ssedduge 222 waliwo olutindo olutambulira eddakiika 30. Naye nassaako omusajja alukuuma takkiriza asala era waakulabira kugambirawo nti dda gy'ova. Yeebakira eddakiika 15 olutambulira eddakiika 3. Yeebaka okuva ku ssaawa 2 n'eddakiika 10. Yeebaka okuva ku ssaawa 2 n'azuuka ku ssaawa 2 n'eddakiika 15. Ekitegeeza nti ne bw'oba ne sipiidi otya oba otuuka waalutudde wakati n'azuukuka. Obwa Ssedduge obuleka oba opalapalanya n'obunona. Palapalanya. Ogambye yeebaka ku ssaawa 2 n'azuuka ku ssaawa 2 n'eddakiika 15. Ddala. Olutindo ndusalira eddakiika 30. Kiganye. Oli waddembe okukkiriza nti kiganye. Omusajja ali mu lutindo wakati takkiriza asala era waakulabira ng'ojagamba nti kyusa odde gy'ova. Kikuyinza obuzito. Ky'olina okukola kiri kimu. Gera ku ssaawa 2 zennyini olutambule olujja kyennyumanyuma. Waazuukukira alowooza nti ova eno odde eno kumba ova eno odde eno. Bw'azuuka nga kati kyusa odde gy'okola ki? Tomukaayanya, mugambe ensonyiwa mukama wange kankyuse. Obwa Ssedduge topalapalanyiza. Zagabe. Rediyo nnyingi ez'obusiraamu ze tuwulidde, ezimu nga bannanyinizo basiraamu naye nga teziri ku musingi gwa busiraamu. Nze njagala ompe rediyo 3 nga zo konko shuwa ziri ku musingi gwa busiraamu mu Uganda. Esooka Pal FM. Eyokubiri Bilal FM. Eyokusatu Voice of Africa. Obwa Ssedduge busatu. Okigudde mu buufu. Yoga. Mukulu kalungi. Radios nyingi ku lwaleero ne TV bw'otambuza ku channel ez'enjawulo, ekimu ku bikwaniriza ze TV ez'abasumba, buli omu ng'abuulira ekigambo kya kulokoka. Si bwe guli? Naye TV ki ey'abalokole gye twasooka okulaba mu Uganda wano ng'enjiri kwetambulira? Yali Lighthouse Television. Lighthouse Television, LTV, obwa Ssedduge busatu. Okigudde mu buufu. Yoga. Kalungi. Omuntu alina amagulu nga galinga omutego. Era nga mu makkati waagwo waliwo omuwaatwa. Tugamba nti ono wabitege. Abeera wabitege.
busatu obwa Ssedduge. Okigudde mu buufu yogayoga. Ngenda kusaba muganda wange Zagabe Amil ate ebigambo bye eri abalabi abawagizi be abagamba nti kugwo kwembadde nfiira ebigambo byolina gye bali. Abalabi ba Ssedduge kino kikyali kituuza. Ssedduge yakatandika kituufu mbadde kangala asinga ekyuma ekikwata amanda agookya naye gwe wali osaagiddeko oweeka okubeera nga musajja mugonvu temugaa nti ono abengeye bensuza bannaaye mukoddomi wange obadde okuba mpolampola. Mukoddomi wange amaanyi obunafu bwabwe ge maanyi gaabwe mukyo kikyentegeeza nti abadde musajja mukkakkamu bulungi. Mwebaza nnyo. Muganda agamba omukyalo omulima atambula nebba n'enkumbi ku bbega. Mu butuufu kati essaawa zino mukoddomi wange ndi mabegawo. Abengeye mwe mufumba ettooke ewange naye nkusaba omumeggere bonna abali mu lukontanyi luno olujja ndeme kubeera nga nviiriddemu awo olw'ensonga nga bwe nkugaye nti omukyalo omulima alima nebba ng'enkumbi ku bbega bampangulire. O maama n'alima nnyabo n'alima ewagonda ate era ananyuka nefesa wetuuse katuba asiibule. O maama n'alima nnyabo olasinga akuyambako ekigeri kya musamba obulago era nategedde nti ojja byogera. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama